did you even give birth to me, Mbwawe? Olinkamas. It is the final channel B in the know nga bulijjo tukuwa amawulire agetolola eggwanga lyonna mu Uganda n'emirirwano. Olunaku olwaleero katutandikire ku mwana muwala Anita Fabiola. Waliwo akatambi akatambula nga kyakola kitaawe. Bagamba balungi katula kebisebuka naye omwana yavumye kitaawe n'amwambusa emirongooti gyonna n'amulaga emmanga n'engulu n'akola buli kimu. Kigambibwa nti taata wa Anita Fabiola ono yakubye mutowe paka ku ICU. Yamukubye paka mu intensive care. Nti Anita awo yagwiridde eddalu era ke katambi akatambula kasooke nkukubiremu eddoboozi owulire. Hello? Iwe Mbwawe, you stupid coward. You're so stupid. Omwana wa Mutera, you put him in ICU. What's wrong with you? Why are you so stupid? You stupid coward of an idiot. You're such an idiot, Mbwawe. Mbwawe kunimbasa kutanaka, nkakutanaka, nimbasa kutanaka. You're so stupid. Mbwawe, oh my God. How did you even give birth to me, Mbwawe? Olinkamas. Omwana agambye atya kankaddemu. Hello? Iwe Mbwawe, you stupid coward. You're so stupid. Omwana wa Mutera, you put him in ICU. What's wrong with you? Why are you so stupid? You stupid coward of an idiot. You're such an idiot, Mbwawe. Mbwawe kunimbasa kutanaka, nkakutanaka, nimbasa kutanaka. You're so stupid. Kutanaka? Mbwawe, oh my God. How did you even give birth to me, Mbwawe? Olingamahi? Mwana w'omulabo obulungi toyinza kulowooza nti asobola n'okwogera olinga amazzi. Buno obugambo ntera buwulira eri ku Uganda. Sewo ngambye ku Uganda empya. Wanaye olwo n'olutalo bagamba nti taata wa Anita Fabiola mbw azaabakuba okuva mu buto. Azaabakuba nga abakuba bubi nnyo era mbu awo ewavudde akasambatuko. Omwana n'asooka aliisa kitaawe, lya kino olinga kino tolinaamu magezi. Mukama Katonda ozaala otya omwana omulungi nga nze kaalaala? Ozaala otya omwana omulungi nga nze? Wakikola otya? Ye wakisobola otya maama taata? Annaye bagamba the rich also cry. Kati akatambi ako kyensooka okwebuuza mpulira eri nga bagamba halo ozi kati baba yabadde voice naye tusobola kuba voice note wadde nze kantuuseeko nga voice note naye kati oli wagambira halo teriyo voice note gyoddamu. Ozi waliwo bino phone record phone recording nga esimu ezebbeeyi oloka app kooteekako n'obeera nga buli kyoyogera kitambula. Ekyebuzibwa akatambi kano katuuse katya paka kudda final channel kubanga babadde babiri nga bayomba. Ani ya recordinze kano okutuusa okasaasaanya? Taata yakasaasaanyiza alage muwala we nga waalino ekimansulo ku mumwa oba taata ayinza okuba bannaye yagambye bannaye senga wulira senga naye n'akamansula paka ne kamansuka. The final channel yo eve ebeerawo ng'erinze eggulire erijja. Eggulire erijja eba eririnze bulindaala bwetyo ne kabeera nga akatambi ako nga batuusizzaako. Bannaye Merry Christmas message from daughter Anita Kyalimpa Sokolodi Fabiola and Maka Mubiru. Maka Mubiru yani. Message was wano. I have to end my suffering with my own children and their mentors. Annaye olugira agazanira ayagala ebyonoonese. Ani kumwamanya olunyankola abaliwa? Ene kudda final channel musobola okuddamu ne mumbuulira olinga maki twanywera mizi twateera maki. Leero oluyombo katusabe oluyombo olwo tulufune mu bujjodde kubanga kano ke bampeerezaako kafulu wange omusasi wange ke aweerezaako keeko kokka. Anyway, mu kweyongerayo mawulire amalala omukulu
omukulu Pastor Susan Bugingo nedda si Pastor Susan naye era ebyo mubagamba omukyala waafumbirwa omwami era nga kifuukira ddala bwe kityo. Omukulu Susan Makula ne Pastor Bugingo omusango guli Mabirizi gwe yaloopa mu kooti ng'abavunaana okugenda mu maaso n'okumenya obufumbo bwabwe nga tebafunye divorce. Awo no mbategeeza Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo nga tonagattamu Susan Bugingo nti Susan Bugingo Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo balina obufumbo obw'embaga ng'era tewaliwo divorce, nga kitegeeza nti okola omukolo omulala gonna ogulaga nti nno okola omenyawo ebyasibibwa empeta guba musango munene nnyo mu Uganda ng'oyinza osibwa akatu emyaka 5 n'omusanvu ng'ogukoze. So essaawa yonna nga Mabirizi ekizibu tawangulangayo wadde omusango simanyi aloopa nnyo naye tawangulangayo, naye ku Lwokubiri lwa wiiki eno kandabe bamuyise ddi omusumba ono ajje bamugambye apyaringe mu court next year 21st of January. Lwajja okugenda mu kooti annyonnyole omusango guno gwe bamuggulako, marriage with a person previously married to married and kino kigambo bakisoma batya bannaye ebyamateeka sibitegeera birungi. Katase of section 153 under the Penal Code Act expected to appear in court to plea to the charges on 21st of January next year. Rino ni Pastor Bugingo bamuyise mu Entebbe Magistrates Court, grade 1 magistrate Stella Okwang yamuyise. Kati nno awo Bugingo agenda gamba nkitwala mu court, akitegedde gamba ngenda mu court, ngendera ddala mu court oba kati ayizo gamba sijja kujja mu court. Mulokole akitegedde kuba engalo ez'amaanyi nti sijja kujja mu court. Susan Makula namutwala mwalaali empeta tamuli makulu Pastor Bugingo onamalanga akuba bukaddaasi waliwo abannemeddeko tebamanyi nava Masaka nasomoka Lwera Mabirizi nkulabula akitegedde wulira leero zagamba wazannera anywedde biki leero akatambi kali neeri amazi nkawulidde nange nendi naye gega amawulire agaliwo ku The Final Channel. Nyongera wongezi bajjukiza nti amawulire gano gabatuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate mu ggwanga Uganda. Real estate nagamba gwenga omufirika yenkulaakulana ey'omufirika olina okulagako woobeera bannaye. Saagala obenga Shani tukunoonyesa ku ssimu tolabika Shani aliwa amanga Zanero nti Zanero aliwa nti Zanero ali maka ge mukono nti Zanero ali maka ge naye Shani mujja mulaba olunaku olw'enkya mujja mulabako olunaku olw'enkya tugenda kubeera tugenda okuyamba omukyalo ono owa Sophie Children's Care Center. Tugenda kutwalayo ebintu bye twabagamba bannaayo okutuyambako. Njagala okwebaza abantu ab'enjawulo abatuyambyeko okusonda ebintu bino wano ku The Final Channel nga Nsibirwa Charles weebale nnyo, Olivia Nakonde weebale nnyo obubaka nabufunye, Penity Jan weebale nnyo obubaka naawe nabufunye, ani awo owokusatu Roda obubaka naawe mbufunye, era olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga enjolekera side ezo tube nga tukolawo ekyakabi tube si kyakabi nga tukolawo ekintu kyoyinza okugamba okuddizaawo afu tutuwagira omwaka mulamba tulina okuddizaako ku Katonda ng'engeri gye tukolamu ng'aba The Final Channel tugamba nnyo Happy Faces Give a Smile Project. Ku mulundi guno tugenda laba omukadde oyo enakawuka abeera n'abaana kumpi 5 n'omusobyo, so tujja kubeera nga tutwalayo ebintu ebyo olunaku olw'enkya. Ebisinga mujja bifuna olunaku olw'enkya. Katusabe tutambule bulungi ebintu byonna ate si bitambudde bulungi. It is The Final Channel. Be in the know. I'm out for now. Nyongera bongezi kujjukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited apu QR code Centerland byonna obisanga awo.
Home Connect Properties. This is the final channel, Bindo, no? I sign out. Bindo, no?